nagali bwe gali ate gali nagasala nogenya amazzi gano anawota esanga mu bulungi bwayo serege bimeka bitaano mukkirize era kubalekerayo emitwalo 5 kyensobodde Ssemakula aliwa Olugave tanaba kutuuka ate ajumbira nnyo naye tutumanyi lwaki weetereeze service commission yedde mu disitulikiti abuno temulwala bulwadde bwalaavu tubeeko n'okumanya n'abavudde mu bitundu ebyaki ebyenjawulo meseji eno gyemba obukulembeze obubi ofune obukulembeze olwendo lw'amazzi si bwe kiri abadijala mubehana wotoyo munywe lwakubaki mu mmotoka yange mwabali mwalokose naye atakwetonda n'abafulanga byala bafune waliwo bafulanga byala bafe bali webali muddemu wasokani waliwo abagala okwesimbana naye tetubagaana naye ketwagala enaali muweri kyonalabye oli ayagise mu lukunkanya baffe tuyina vice chairperson nze Musaasizi Joseph chairperson wa Sacco inange mupeeko obutalo esente zino nga tufunye omukisa nezibeerawo nezifuna obukulembeze obufaanagana bwe buti nga ne bwendabye ripooti ng'abantu balambulukufu bulungi nga beerufu ate era nsaba musooke mubakubira engalo ennyingi ennyo olukiiko amaka kati bwe nagenda mu kwegatta ate nga tusente zange zibula ezaffe zezigenda kati zino za pulezidenti gavumenti eteekamu mwe mujje mukole ki mwewole gavumenti emaze okuleeta enkulaakulana kati enkulaakulana gye tuteekwa okulemerako tunoonye ebyokukola omuntu yenna ffenna abali muno tusobola ffenna tukola ki buli omu awanike omukono gwe bweguti mekanze nina omukyala atya ogu ogenda kusanga omwami ng'ayina emizigo 4 nga buli muzigo mulimu omuki mulimu n'abaana buli lunaku ayongerako obuki buvunaanyizibwa kakati ogenda kukulaakulana oti emigugu gyoyongera mu buki so nzidubuuza twetunuulirenga tweteekeko enkola ennuŋŋamu omanye nti nsobola okuyingiza kino naye nfisaako kino sobola okuyingiza kino sevinga ki nfulumya kino sevinga kino mu mwaka njagala mbeere ne target nti bwemba nga nze njagala nnyo mukene tekansuubule mukene kankalirire ekyenyanja si bwe kiri ani yali agenzeeko ku ava omuluka gw'eng'ombere era nga ali mu association eya produce y'eng'ombere embaale wano ku Sacco nalondebwa nga signatory nga banzija eng'ombere naye nga kyendabye mu puroguramu eno ey'omwaka nti okusinziira ne ku myaka gye nnina soba kwa byonna mbadde sigiraba nga gavumenti ekuwa nsigo ekuwadde ekitajja kuddayo. Ekyokubiri ne tuyongera okiyigiramu n'abantu baffe okukimanya nti okutereka kwa mugaso. Kikubiriza abantu okuba nti batereka okubajjamu omwoyo oguli nti omuntu buli kokola kali okagire ki okamalewo.
era obukulembeze bwaffe bwassaako ekyaleeta okubanga ekyabukamu katono n'okuddamu emabega nze ku lwange ndaba nga byabufuzi kubanga bo bajja bagamba nti n'emyooga tegiri oli najja n'ayimirira mu ssenta naga nti n'emyooga tegiri naye nga fe abadde emyooga gyekali nga nokukola tugira ki nga tukola neweebuuza nti kakati oyo omukulembeze naye yajja mu kitundu kakati ffe abalimu tuganyuddwamu. Amanya Abuma nga musaka eno njoba loans babamu abalambula ate tusobola okusayiningira ssente nga bamemba baffe bazikola bazitwala singa bayise mu process babasobodde. Biridde mu ggombolola y'empatta mu mpatta association yange mpangalidde mu Sacco okumala emyaka n'okutegwa 3 naye nakeewolayo akatekamu akakomyawo okwo twala 3 naye nga ndimu essuubi nti kineetaagisa nsasula sente ezo ziggweeyo nsobole okubeera nga nzirayo obukadde 3 era nsuubira okubeera nga pulojekiti yange ey'embizzi gye neewoleramu ssente ezo zengenze ngitambuza bulungi era nkubiriza bonna abandibadde bagamba nti tewali pulojekiti ey'emyooga ntiyagwa nze njikubiriza ng'omuwanika wa association kyalo kwengeri empatta bakubiriza nti beeyongeremu amaanyi kuba pulojekiti nate bagyongeddemu ebirungo. Pulezidenti asuubira okutwongera okusindikira ssente tweyongera okukola ate era ssente eziri ku bbanka twandyagadde abantu baziggyeko bagende bazikozese ate tulimu essuubi ery'okubeera nti twagala twegattire wamu tube ne pulojekiti etambula nga tufunye ekyuma ne dryer tusobole okubeera nga tukaza kasooli tukaza emmwanyi tukaza ebinyeebwa tukaza ebijanjaalo mu mukono yonna. Essente z'emyooga gye ziri naye ekisomozo kyensanzeemu abantu balowooza nti sente ziriimu kale obuzibu ngambe obwalita abantu kubbaamu amaanyi sente zino bwe zijja kati omuntu okuzifuna abakulembeze b'oku disitulikiti bwe basinga okuzikalubyamu nga bagamba balina bye basaba balina bye byetegereze nnyo musayiningayo empapula kati omuntu bw'abanga awaddeyo empapula nga ayagala sente zifulumirewo nga tezifulumirawo olwokubanga atuse ne bamukalubiriza ne muzizzaayo ne babangero zitereeza ne zidda kati omuntu owa bulijjo yayagala sente azifunirewo singa ajjuza foomu ye aba ayagala wakirinkerako esente ate n'ekirala kye balabamu ng'ekisi kati ate omuntu bakisooka kuteekayo ofune kati abantu aba bulijjo bagamba nti sente zizze ndi muntu lunaku lwaki sente zo tebampa bwe ntandika kukozesa nga sose kuteekayo kati omuntu ayagala nnyo afune nga tataddeyo naye ng'ate teekayoko kuno kuyamba okatandikira ogenda nga asasula sente ze kale abamu tebazisasula mu budde okusasula kati engeri gye basalako abantu mu kutandika zajja tizinakumala mwaka naye kakati engeri gye basalako obudde nti myezi 6 kale muntu emyezi 6 omuntu oba tona bazikosa kutandika kusasula bulungi era tusaba nti kale takkirizibwa nti tubeekumira ku mwaka era gye twakisanyukidde nnyo mu mwaka omuntu aba akoze era aba alina engeri gyasasulamu ssente ezo. Emitwalo 5 mamaze okuyingiza ssente okiraba so eri draya kye batugambako nti enkuba n'obwera ettonya esigala ekasa bakiseetinga ku ssimu yo bwetuuka temperature zebadde ey'okukalizako geziwera erinawo openinga neyisibuko kyobadde otaddemu kibeera nga kisigadde ku lefeeyo so etwagala ne batugamba nti draya zetwetaaga kubanga mbadde ndaba ennaku ezo kasooli waffe bamukwatidde ku booda ebintu byaffe bamukwatidde ku booda wali nga bigenda Sudan luli bamukwatira ku booda ng'ayingira Kenya ntubeera nga twagala draya ekaza kasooli ku mutendera gw'ensi yonna kati draya batusindikira dda abawaddemu executive ne kotesi tugiina ng'emala ku $3 million kati nga twagala tudesitabulisinge mu mukono
esobola okukaza ttaani 3 mu ssaawa 8 nga zimaze okukala. Esobola okukaza kasooli nemanta no kasooli tugenda kumugjamu tuddemu tumusimbe nga wakusimba oba ono ate wakulya kuba kawunga. Tusobola okukalizamu obutungu, tusobola okukalizamu emwanyi, tugamba zino emwanyi tugenda kuzikasa ku level bweti kiraba. So tukwataganye ne district kubanga twongera okulanga batuyambako mu kukola proposals, twagala kulaba nga tuleeta dry Emukono South.